Omukulembeze waffe Kyagulanyi Munyo wansi. Omukulembeze waffe Kyagulanyi Kitangala Katonda kyatuwadde, naye njagala mutegeere mwenna nti ekitangala kino kibuziddwawo. Kati tuli mu kizikiza, kubanga ekitangala kibuziddwawo. Wetooke tumanyi pulezidenti waffe waali, ate era nga kyennyamiza. Awo nno tuzze wano nga tubasaba mwenna twegattire wamu, tusabire pulezidenti waffe, tusabire famire ye, tusabire abakulembeze bonna, tusabire n'abo abali mu makomera nga baasibwa bwemali. Mumanyi bulungi nnyo Dr. Kizabesi ali mu komera, Waisu ali mu komera, mumanyi bulungi nnyo Kivumbi yakakwatibwa, mumanyi bulungi nnyo Bamachete, Edi Mutwe n'abalala bali mu makomera, naye nga oba oluusi babukwatirwa wanage. Tusaba Katonda ayambe abantu bano ndala bafune eddembe lyabwe, era nga yensonga emu etulese wano. Ensonga endala mpozi njagala okubeebaza olw'okulonda. Mwalonda newankubadde obuwanguzi bwaffe bwabbibwa obumu, ng'akalulu ka pulezidenti waffe kwakaatibwamu, era nga tusaba Katonda ayongere okugumya bannayuganda. Sirabangako kalulu kafaanananga kano kavanga mbaawo. Omuntu asembye ne bamuwa ekyobulubereberye, gabadde maziga mu Tale Centers. Mwalabye pulezidenti waffe engeri gyakwatiddwamu, era twongera okuvumirira ebyakoleddwa ku pulezidenti wamu ne famire ye. Njogera ku pulezidenti Kyagulanyi. Ebyakoleddwa mu famire ku mukyala we, ne batuuka ne bamenya ennyumba, ne bayingira ekisenge, ne bamwambula ekitiibwa ky'omukyala ne kifa. Ekyo kiri regrettable.